ensonga lwaki obwavu butwesibyeko nnyo ffe naddala abantu ba wansi buli wobeera ne black tax tosobola creatinga kye bayita generational wealth obugagga obw'ensikirano tebusobola kujja kubanga ewammwe buli muntu akuba akajji n'ayitamu mulaba nga buvunaanyizibwa bwe okubasikako ate naye alaba nga buvunaanyizibwa bwe okubasikako naye nga tuteekwa okubeera n'emitendera bwe mba wakusikako nkusika kyenkana ki nkusika ntya buli bw'obeera ng'oli mu black tax nga gw'olabirira ab'eŋŋanda zo n'ab'emikwano ne bakadde bo kwegamba percentage ey'okuzimba obugagga ebezze ku zero ebejja ku zero because z'okola z'osavinga ze batwala ebizibu tebiriggwa mu nsi era si gwagenda obimalayo leero njagala nkitegeere si gwagenda okumalayo ebizibu bino but it's incumbent on you mpuliriza enkya ya leero and you're so lucky nti otandika okubeera ne clarity ku bantu bano engeri gy'ogenda bayamba ekyokubiri manya ekyokuna buli w'obeera ng'olina black tax tosobola kubeera ku mulimu gumu you can't keep a job tosobola kumanaginga finances zo bulungi okuzimba obugagga oba okuinvestinga kiva mu peace of mind nti gwe kennyini byolowooza bigenda mu maaso naye obuvunaanyizibwa bakadde baffe bwe batutikka n'ab'eŋŋanda n'emikwano olaba nga buvunaanyizibwa bwe okunoonya omulimu omulala okugenda okusapootinga naye ekikwewuunyisa nga ne mu kwagala okunoonya guno omulimu omulala teweerowoozaako ggwe nga ggwe olowooza ku bakadde bo n'olowooza ne ku bato bo which is okay naye bw'oba waakubayamba tube n'ekkomo bakadde baffe twetaaga okubaatulira tubagambe maama taata jjajja nja kukuyamba naye omwezi nja kusobola kuweerezanga mitwalo 10 sisobola kukola byonna maama muŋŋambye bonna mbaweerere naye nja kusobola kuweererako jjoowe nange nkye sinnatereera bulungi bakadde baffe abamu tebaagala kulinnya takisi olw'okubanga mutabani oba muwala we yakuba akajja alina ssente nnyingi nedda ebyokugamba nti kansooke ntereeze bakadde bange nga then neetereze tolina w'ogenda kweyongera you can't give what you don't have osooka ne weetereeza n'olyoka oyamba abalala nakugamba emabega kaawo nti the door to success is personal bw'oba onooyitamu mu bulamu olina okusooka gwe n'osamba akaggi bw'osamba akaggi sooka okaggale tuuka sayidi zeeri sooka oyiga ebikola bitya byetaagisa ki olyoka oggulirewo ab'eŋŋanda n'emikwano naye abasinga bwe twakuba akaggi ne tutuumamu ab'eŋŋanda n'emikwano kati bo batandise okuyitamu ate tebakwagala gwe oyitemu ddeeri so you can't pull everyone tosobola